Red Zone TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwa kyatambula naffe ku mukutu gwaffe ogwa Red Zone TV atannaba kubanga osubscribinga nyongera okubanga nkutegeeza nti kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ogenda kuba tomesinga nsonga yonna ekibaddewo mukimanyi sijja kubinnyonnyola nnyo ebyemabega wabula kyenjagala okubanga mbategeeza ku mukutu guno ogwa Red Zone TV nti president wetwogerera ali safe mu makage emagere amaze okubanga atuusibwa era embeera eri bwetyo nga bw'ogiraba yakimpowooze wabula waliwo okuwabaddewo okweraliikirira buli muntu abadde ku convoy ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu poliisi ng'ekozesa patrol yaabwe patrol egoberedde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne convoy ye okuva gye yavudde mu ddwaliro Lubaga ng'amaze okubanga asiibulwa abasajja bamugoberedde ng'ensonga tosobola na kugitegeera era nga toyinza na kumanya abasajja bamugoberera ku ki gwampuliriza wabula bwe twogerera amaze okutuuka era obunkenke tebukyali bw'amaanyi nnyo nga we bubadde gwampuliriza ekisinza okweraliikiriza abantu y'engeri poliisi gyetaddewo embeera sisobodde kubanga nkuwa live nga bwe nkugambye akaddata kagenze ne katukwatamu kaawo ne katuggwako ate ng'oba oli awo twandyagadde okusigala nga tukyakuvuga ensonga eno beere ng'ogifunira ddala bulungi nnyo wabula tetusobodde kubanga tugikutuusaako naye kyenjagala okubanga nkutegeeza ti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atuusiddwa mu maka ge wali emagere era wetwogerera embeera eri bulungi nnyo eri bulindaala ttiimu ya security weeri buli kimu kitambulira ddala bukwakku nnyo president ali mu maka ge emagere wasangibwa era kati wetwogerera statement eri official yegenda okubanga efuluma jjukira abakulu mu poliisi balina bye baayogedde ebyabadde bikontana n'ebintu byennyini ebyabadde ku ground gwampuliriza newankubadde ng'abantu ababaddewo oba ba witnesses boyinza okuyita ba witnesses bayogedde birala ate ne poliisi nayo newa statement nga ndala nnyo era oba oliawo nga tekwataganira ddala yadde n'ekiki ekyabadde ku ground kubanga abasirikale bagambye okusinziira ku mwogezi wa poliisi mbwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde adduka asobole okuyingira emmotoka ye wabula mu kulemererwa mbo n'agwa era mbo mu kugwa wansi obuvune bwonna n'okubeera nti particles ezalina oba fragments zonna zirabika zamukubye zonna zirabika zamugenzeeko lwa kulemererwa kuwalampa mu mmotoka ye kyekimu ku byabadde mu kiwandiiko kya poliisi ekyafulumiziddwa officially ku nsonga ezo zennyini eza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula kyenjagala okubanga nkutegeeza gwampuliriza nti kati wetwogerera tulinze era omumanyi kakasa bulungi nnyo nti omusajja oyo mumutegeera tulinze agenda kujja abuulira ensi ekituufu ki ekyabadde kigenda mu maaso era kyabadde kitya kubanga we nkugambye yamaze dda okuba nga atuuka mu maka ge emagere era ng'awerekeddwako abamu ku bakulembeze b'ekibiina kino ekya National Unity Platform okuli Leader of Opposition Honorable Joel Ssennyonyi eyabaddewo ennyo mu mbeera nga we zaabadde abasinga obungi batenderezza nnyo omulenzi amanyiddwa nga ttiimu ya security eya His Excellency ttiimu nnene nnyo naye waliwo omulenzi gwe bayita Haitawa abasinga obungi bamutenderezza nnyo yakoze omulimu munene nnyo okubeera nga president at least oyinza okulaba ebisago ebyo naye ate oba oli awo byandibadde bisingakokko awo wabula abaana bakoze omulimu ogw'amaanyi ogw'ekika ekyawaggulu gwampuliriza ku mukutu guno ogwa Red Zone TV wabula nyongera okutegeeza gwatannaba kubanga osubscribinga nti kkirira wansi awo woolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ajja kuba tomesinga nsonga yonna naawe atannaba kubanga osubscribinga kikole ate ng'obeera omu ku abo abasookera ddala okumanya genda mu comment section teekamu obubaka nga bwe ntera okugamba nti ffe ku nkomerero y'amawulire tujja n'obubaka wabula ekyo kyolaba yembeera nga bweri wali emagere ku kaalo amatendo ewali amaka ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wamaze okuba nga atuuse wabula kyenzize okugamba yembeera eriwo nti poliisi egezezzaako okwagala okumulumba yeewakaawe era kino kitiisizza abantu bangi nnyo buli muntu abadde mu kwewuunyaganya kwebuuza ddala poliisi ate mukyayagala ki omusajja bamugoberedde okuva mu ddwaliro ensambya gy'abadde nga abasajja bamusiibula wabula bamuwerekedde mu mbeera y'enkuba okubanga ebadde etonnya mu mbeera y'obunkenke okubanga cameras nnyingi ezitegerekeka n'ezitategerekeka abasajja bo bagoberedde His Excellency ne convoy ye paka
Magere era nga ne wetwogerera patrol ezimu zirabiddwako nga zikyaliwo ebbalibbali wabula nga kyezikola kikyalemeddwa okubeera nga kitegeerekeka. Teri muntu n'omu amanyi mbeera ki egenda mu maaso wabula nga embeera ebadde ya bunkenke nnyo mu ambulance eya musajja mukulu amanyiddwa nga Balimwezo Ronald Nsubuga. Ono nga ye mubaka ku kaadi y'ekibiina ekya National Unity Platform akiikirira abantu ba Nakawa East mu Parliament. Ronald Nsubuga Balimwezo ambulance ye yekozeseddwa okulaba nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atuusibwa mu maka ge Magere awatali mbeera yonna ebadde yinza kubanga emuteekebwako. Kakati gwampuliriza embeera gye mbadde njagala okuba nga nkutegeeza then oluvannyuma nzije ate tubeere nga tweyongerayo nga bwe nakugambye nti ffe wano ku mukutu ogwa Red Zone TV tubeera n'ensonga zonna ze tuba twagala okuba nga tukutegeeza. Teweetaaga kumisinga naddala gwe atanaba kuba nga osubscribe nga nkutegeeza nti kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko kwata kade aka notification ojja kuba tomisinga nsonga yonna. Neebaza abatambudde naffe mu mbeera eno ey'ensasagge yonna nga bwetambudde naye okusingira ddala neebaza mmwe mwenna abatudduukiridde mu nsonga ya data kubanga data abadde atusumbuwa nnyo ate nga tuba tulina obbaweereza mu mbeera emu oba endala wabula waliwo abayimiridde naffe mu mbeera eno okulaba nga ate temutulekeredde data wabulawo nga mutudduukirira at least tusigale nga tuli ku mpewo tusigale nga tubaweereza n'ebintu ebyenjawulo byonna byobadde totegedde obeere ng'obitegeera. So mwenna abakikoze mwebale nnyo. Abagenze mu comment section ne muteekayo obubaka obw'okusaasira eri pulezidenti waffe nkakasa muwulidde bulungi nnyo abamu obubaka bwammwe mbusomye newankubadde bubadde bungi nnyo enyinza okuba waliwo bwennemereddwa ne sisoma linnya lya muntu naye nga at least ngezezzaako okuba nga ntuusa obubaka bwammwe eri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga era gwe mubadde mu buweereza. Atannaba kubanga osubscribe nga kikole ensonga nga zino updates nga zino amawulire nga gano obeere ng'omu ku abo abatagamiisinga okuva gye twavudde naye ate nga n'ensonga nnyingi tukyazikuweereza kubanga ffe tubeerawo guno omukutu gubeerawo twaguwaayo kubeera nga ate gukola emirimu egya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okulaba nga tukutuusako updates nga bwe ziba zitambudde obeere nga naawe tomiisinga nsonga yonna ekiri Magere oba ekibadde Magere kyekyo nga president atuusibwa mu maka ge era nga bwe nkugambye ye ne ttiimu ye eya NUP oba abamu ku bakulembeze mu kibiina kino bamaze okuba nga batuuka mu mbeera ey'essanyu mu mbeera ey'obunkenke mu mbeera ey'okusagambiza okulaba nga omusajja twamusigazza. Ebigambo bibadde bingi era bingi bikyayogerwa naye ekisinga obukulu nti omusajja twamusigazza. Eyo tear gas canister mulabye bangi ng'ebakutulako emikono mulabye bangi ng'ebakutulako amagulu wabula baagikubye wakati mu magulu ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula Katonda yayambye nnyo era nazza bibye okulaba nga tear gas canister eyo teyatulise yatulise naye teyatuusizza bulabe bw'amaanyi nnyo ku mukulembeze waffe okusinziira ku tear gas canister bye zizzenga zikola ku bantu abalala abazze bazifeesinga. Nkakasa nga ggwe angoberera bw'obanga obadde ogoberera ebintu bino eby'ensasagge oteeka okuba nga kyenjogerako osobola okukitegeera. Tear gas canister eyo gy'olaba abantu bangi mubalabye nga kati saa zino tebalina ngalo tebalina mikono olwa tear gas canister eyo okubatulikirako ne bw'eba ekutulukidde kugulu kyangu nnyo era bangi tubalabye nga ebigere either bijja kutemwako oba nga bijja kugongobala bibeere mu mbeera etategeerekeka. Katonda yazizza bibye okulaba nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tear gas canister eyo yagenza okutulika at least nga embeera yabadde amaze okuba nga agitegeera era n'atayisibwa bubi nnyo ng'oba oliawo nga bwekyandibadde bwebanga bwekyabadde kisuubirwa. Kati njagala okutegeeza nti bwe twogerera omusajja ali Magere amaze okuba nga atuuka embeera enzikakkamu mu mbeera nga bwenza okuba nga ogitegeera. Mukutu gwa Red Zone TV weebale kubanga okyagoberera ndowooza tuwuliziganye mu updates eziddako ate nga tubaweereza ensonga endala nga bwe tutera okukola nti ffe ogwaffe gwakubeera nga tukuweereza yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira n'obeera nga ate tomiisinga nsonga yonna ku mukutu gwagadde ogwa Red Zone TV. Nyongera okutegeeza ggwe atanaba kubanga ate osubscribinga ku mukutu guno kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ojja kuba tomisinga nsonga yonna ate nga mu ngeri y'emu nyongera okutegeeza nti genda mu comment section teekamu obubaka embeera ebeere ng'etambulira ddala bukwakku. Mukutu gwa Red Zone TV Ssebambuulire Patrick nze mbeerawo tuwuliziganye mu updates eziddako.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuvudda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.